King was Cinderella Sanyo. Bawa Muchala wa Prince, because Prince Elina Odokorache. Prince, please. Oloka. Okay. Prince wa Cindy, we yet mwogedeko tumvundeko wabula tutuseko ku Cindy atubulira olubuto lwatambula lutya. Era yiga ye president agenda okubanga atafuluma okuva mu Uma. Embeera Jackster ajogera kochi. How prepared is she? Tagenda kuddamu kwesimbawo. Ye ba dictatorship oba kuba ya dembe kwagala. Ndiba kutembe kwagala. Okay, tumubuze ebintu ebiti kwatagana ku Uma. Nebirala bingi actually byayogeddeko ng'omuyimbi we. What has she accomplished? Has she accomplished even anything during her tenure? Abiyogeddeko? But she did. Is she back on form in terms of physics? Vinka yazara weekend. So is she the same? Katulire outgoing president wa Uma enteekateeka za neesimbawo or not? Yeah. Elections tuweeko n'abalala chance of leadership gundi now replacing our I was the vice, so according to our constitution, president were resigning or anything happens, vice yakolachi yafuka president. So that's how Benjamin afuka president. In the very beginning, anakayingira twaite tuina clusters. Uma yali just mu Kampala. So in my reign as the president of Uma to create in the 14, and we're gathering towards 18 clusters of Vantino. Every part of this country, every region, gundi offices is a Uma. Mulimu leader wawe na inaneka cabinet kebantu 12 in every region, a district representing. That was done in my time. Netufuna our very first signing eseteze twakola zonna zaali mu time yange wemberedde president nti umerabyeko real tangible things, meetings of ezasooka mu parliament, kugamba recognition into Uma jeeri kyonna kibaddewo mu time yange. Yes. Okay, wakibundi okulonda kwonna kwemwateeseteese from like ebigenda otandika leero lwaki mugabiteeka online? Because online is easier. Twatunuddemu budget nti twetaaga sente nnyingi zetulina to do a physical elections. Naye leero abamawulire bavudde ne batuwa suggestion nti kya online kiyinza okulemesa abayimbi bangi because not everybody nti ayina essimu, because we have clusters. Kituufu kati okujjawo ekyo bagambye bagenda kitunulamu. So if we get the funding, I guess if we get the funding between now and elections, obviously twagala ekintu kibeere transparent. Yeah, so mutukkirize tutunulemu, we see what is best that we can do, that we can handle mu kabudget kaffe nga Uma. Simanyi ndi kirowoozaako. I'm consulting. Entebe eyo kyane mukimanyi. Sinyangu ate naddala kubanga kati ngenda kuddamu okukola. I'm preparing okudda mu industry, so obudde simanyi, but I love Uma. Njagadde nnyo ebintu bye nsobodde okukolamu eno time. I think given more time I'll do even more. So munzikirize ekyo nsooke ekitunulamu I will let people know an official statement in a few weeks. Mu regime y'obutakkaanya bubaddemu bungi. Era buno obutakkaanya because association impya abayimbi abasinga bayite bakitegeera what is an association, so obuzibu baawo naddala nti bali baagala okuvamu kugamba twalina ebigendererwa byaffe our constitution as Uma what we are supposed to do. Naye nga abantu balina bye bongerako bye balowooza nti bye tulina okukola kati nga bola nti omuntu ayinza otunulira Uma n'agamba nze sirina renti Uma ekole ki nsasulire renti nafiiriddwa jjajja wange Uma empe sente. You understand, all that is not part of the Uma constitution. So ebizibu byajja kuba ba artists baitu bakitegeera nti Uma ekola ki. So after kyobola byatuka ne bikenderayo because twatandika obbabulira nti Uma bambi yo is not connected to this and this. Kye twagala okukola kye kino. Obina bubaawo. Bubaawo, and everybody is entitled to start their own association. Okitegeera. So tosobola kulemesa bantu. There's freedom in this country. Tosobola kulemesa abantu kutandika obubina era bubeerawo. Politics nga ayingidde nnyo music nga president, we need to idea mu nsonga eno biveewo bitya to the extent nti bituuse ne mu kufiirwa.
I understand. It's disappointing nti abantu bafuuse very obanga mecha emotional about these things. Kubanga elections they happening in one day. You understand? Whoever wins wins. Whoever fails fails. So it's very childish for somebody to let those feelings from that day onwards for the rest of the year. But it happens, and people feel how they feel. What can we do? I feel really sorry for the victims of such things, but tewali kyakola. Tujewo emotions okitegeera. At the end of the day buli omu alina right elonda gw'ayagala okulonda, whether I like it or I don't. Obviously nze nga sindi naliyagadde obba wa muntu wange mba naye mwena muwoono okitegeera oba muwooli, but buli omu alina right at the end of the day. Kati tubanenya, as long as tali kujja kunconvincinga kukyusa idea yange nti aze mu kirala oba okuziika oba okukola show, tumuleka akole sente ze yeeyongerere. That's just my idea. How is the baby? She's good. What am I even Okay. Cinderella, would you love her to be back? Very. Okay. Her weakness in this reign has been failure to convince Sheba to join the association. But yeah, wish all the best, guys. Tujja batugoberera ensonga zino. Still about Uma, President Lane Kuli